kitabuse. Kadaama Edith yagibwamu ensigo agaanye ssente. Eyazaala mu Asiya wa SB4 finally avuddeyo. Lawyer Mabirizi akwatiddwa so ng'ate ebya mutabani wa Bobi Wine okugobwa ku ssomero byeyongedde okulanda. Toseetuka galindirire mu bujjuvu. Kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo so ng'ate mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakozi amasavu olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi so ng'ate mwabafiiriddwako abantu bammwe. Saba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze kisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo wanofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga ngenda kusaba gwe wenna eyakaneeyungako essaawa eyaleero ngenda kusaba kintu kimu subscribe nga teekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa era nabwe nti onkujjukiza okyayireko ku YouTube channel ya mwana muwala Sarash teekamu Sarash Media butereevu ojja kuba omufuna otuuka ku channel ye bambi subscribe nga teekako akadde butereevu naye agende maaso n'okubeera ng'ate akuweereza naye ng'ate obutakulwisaawo ngenda kuba ntandika ne gana amawulire agagenze maaso n'okubeera ng'ate gabuna omutimbagano naye ng'ate ekyamazima tegaakakasiddwa wabula bikyatambula butambuzi mu ŋŋambo ag'okubeera mu Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine bw'atyo yagobeddwa ku ssomero erya St Mary's College olw'okubeera mbu akukusa enjaga. Ebintu bino ekyamazima teri abirinako obukakafu naye nga bikyagenda maaso n'okubeera ng'ate bitambulira ddala era abantu bangi nnyo bagenze maaso n'okubeera nga babireactingako buli omu mu ngeri gy'ayagadde okubeera ng'ate areactinga nga w'obimanyi nti birimu ebyobufuzi kwegamba birimu mixed feelings ez'enjawulo y'ensonga lwaki buli omu yavuddeyo n'areactinga mu ngeri yagenze maaso n'okubeera ng'ate areactinga naye byonna ebinaba bizuuliddwa butereevu nja kuba mbikutuusaako kye nkusaba kiri kimu subscribing nga butereevu ojja kuba omanya ebinaba bigenze maaso so ng'ate ye Lawyer Mabirizi bw'atyo bwe twogerera ali mu mikono gya poliisi ono kinajjukirwa nti emabegako abadde ng'avaayo bw'atyo n'akola obutambi ng'aliira ku nsiko wabula ng'eyo gy'avaayo n'akola obutambi n'agamba nga ye bwe batannamukwata kwegamba n'atyoboola abasirikale ssaakaate n'abalamuzi buli omu n'amuyisaamu amaaso mu ngeri nga ye gye yali asazeewo okubeera ng'ate akola ki akola era ye ng'agamba nga bw'atannakwatibwa naye nga wekyogerera essaawa eyaleero omukulu ono yakwatiddwa era ng'ono akyakuumiddwa ate awo ku poliisi eri ku Jinja Road then oluvannyuma ggyibweyo ate bw'atyo atwalibwe ekitalya. Mabirizi wekyogerera naye yagudde dda mu mikono gya poliisi so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali emu naye tubadde tukyali awo ate ng'omusajja agambibwa mbu yazaala mu Asiya omwana Asiya ndowooza ffenna tumumanyi ono owa SB4 gwe baagatta ate munaye ne Charles emunange yavuddeyo nga yagamba nti oyo mukyala we yamuzaalamu n'omwana era mbu ne webuli badde ajja kubeera ng'ate amuddira. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende mu maaso n'okubeera ng'ate naawe okeewulirizako then n'oluvannyuma emunange ate omanye n'ebya Kadaama ono bw'atyo eyaggyibwamu ensigo mu ggwanga erya Saudi Arabia mu kitundu ekiyitibwa Jidda. Kadaama ono abunye nnyo emitimbagano kwegamba abantu mangi bavuddeyo bambi ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate bamwogerako n'okutuuka okubeera nga at least kino eno kyagenze maaso n'okubeera ng'ate kikolebwa ekyokubeera mbu kigambibwa mbu bagenda muwa miliyoni 2.7 asobola okubeera ng'ate munange atereeza obulamu bwe wabula nga wetwogerera omukyalo ono Nakintu Edith gwe bajjamu ensigo famire ye baaganye ssente ezo bo nga kimu kye bagamba nti beetaaga omwana waabwe ajjanjabe addizibwe ensigo ye bw'atyo agende mu maaso n'okubeera ng'ate yeenoonyeza ssente ezo mu bulungi. Kati nno ngenda kuba nkulekerako n'akatambi kano omukwano gwange ogende mu maaso n'okubeera ng'ate omanya ebisingakawo naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala toseetuka sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo nkoma n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kyengenda okusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde mukwano gwange kubanga nkyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate nkuweereza. Goodbye for now. Asiya obaka wemutumidde bw'ona oba kukyalifi jakuddamu tukwatagana naye ati tibere taiti era yonna gitegekere yonna yande wala nkutumidde nnyo Aisha anti gwe oli Charles amanyi okuba kiisi gwe omanyi okuba kiisi Aisha Charles tamanyi kuba kiisi nekuba ya bukiika otya Aisha Charles tamanyi kuba kiisi nekuba ya bukiika otya kakati njagala okwebaza famire ya yuno omwana Nakintu
olw'obutakkiriza miliyoni 2 ezadde zigenda okubaweebwa abasajja abo. Singa maane mukkiriza ssente ezo kijja kuba kitegeeza temusobola kulwanyisa buddu oba nkolero ey'okutwala bannyinaffe nga babajjamu ebyo ebintu eby'omunda. Mujja kuba museetinze price nti wanabeera nga balina gwe batutte ensi n'emanya bajjanga musetolinga ne miliyoni 2. Kitegeera tebalina kubawa miliyoni 2. Omwana wamwe yali mulamu, kitegeera omwana bamutwala mulamu, abaana abatwala balamu, omwana ficha bagisse. Omwana wamwe kati yafuuse makeddo omunansonyiwa, omwana yenna akankana bw'atalinga alinga ewala kinyeenya mutwe. Temugeza kukkiriza miliyoni 2. Miliyoni 2 is totally nothing ku bulamu bw'omwana oyo. Yes, before nga sinagenda wala. Lwaki mulowooza lwaki kuba abaana si bakatandika okubonaabona naye bebayitamu, naye gavumenti ye Uganda yali evuddeyooko negamba okusinziira ku bannayuganda bakabye kuva 2017 kandi okubimanya 2017. In fact omwaka gumu 2017 ogwo mu mwezi gumu abannayuganda 4 baafu ne bakomezaawo mu bikeesi. Naye mwana ku gavumenti ya Uganda ng'evuddeyo negamba naye teri kampani emegenda kuddamu kutwala abaana bano paka till further notice. Kyali kibaddewo nga n'olwaleero kampani eyo nakintu mwe yayita gavumenti tegiggalanga negamba mwina omunauganda ge mwatwala naafuna ekizibu ekiti katugiggale kampani till further notice. Kampani ekyaoperatinga kakati ebibanga ebintu ekikolawo ekyo bikyagenda maaso mu ggwanga Uganda. Njagala weebuuze companies ezo bani bannyinizo? Bananyini kampani ezo bakola mu gavumenti, bantu ba mu gavumenti, banene mu gavumenti. Ensonga lwaki teyisigenda maaso ku bantu kikulawe batyo? Wakitegeera? So back to the point. Omwana mwa miliyoni 2 nga wano Jacob Olanya alwale enziku ne mumuflyinga mu America ku 1.5 billion just kumuflyinga tanakufuna za medical twana mukola ko medication. Kitegeeza Olanya aligenda okudda mu Uganda nga amaze okujjanjabwa enziku ajja kubeera mu billion yes plus. Temukkiriza tulina ababi mu government tebabba miliyoni 2 basitukira mu billion zibuwumbi buwumbi 10 buwumbi 2 buwumbi 3 buwumbi 10 omuntu atya mwala batugamba nti obulamu bwa Jacob Olanya buli fragile nnyo ku bulamu bw'abana Uganda abalala. Oli nabba wano namukiza muteka mu office ndala nabba mu office ndala nabba wano namukiza muteka mu office ndala era ayongera okubba. You get nenga abantu abavaamu emisolo gye mubba wabeera mu state nga ya nakintu ngate bulakajavu bwa government mwagala bako basetenga na miliyoni 2. Fawela nakintu mbeera so cheap we muti sente temuzikiriza muzigane. Kampani eyo erina otwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana oyo paka lwalifa bulamu bw'ensi eno era muguleewo akawunti nga buli mwezi balotako miliyoni wakati w'ennya ku 5 bebatta future y'omwana. Omwana yali mulamu beragita. It is because of them omwana wa mwali bwatyo. Temukkiriza miliyoni 2. What is miliyoni 2 mu Uganda yalire ya Museveni zogera in just a blink of an eye nga ziweddewo. Temuzikkiriza temuzikwata nako mukomya akamanyiro basajja mmwe n'ejjoogo mumubba buwumbi bwe mulwala enziku mugenda babajjanjabira ku buwumbi billions of money. Omwana w'omunaku mu miliyoni 2 zimuyamba eki? Ezo miliyoni 2 zigula nyaanya mu maka gange. Muleke tumanyira bwe mutyo basajja mmwe. Yano ensonga y'okubiri waliwo journal ya Muliro TV, waliwo abaana abalala 2 bamaili abakabira Saudi eyo. And then here comes a stupid idiot
oyo musajja yabadagira company simanyi bagita simanyi prostitute simanyi prosper simanyi prostitute kinyanya kiri awo oba yabade Abu Walid simanyi na kibinge. Now this idiot muleke kulimba bantu Shitege muleke kulimba bantu Katono omusiri yagenze n'agamba mboyo omwana kayagala akola mu kiyumba naye ntisa mwana ngimamba kwe oyinayo omwanyoko wa mukazi wakolayo omanyi abana bye bayitamu Omwarabu watukira okunyo omuzo omunene mutoyi ngalasobola nakufula nshinga alinda bwe yasasula ababana bali ku office eyo ze office wakunganyiza bana Uganda wabeerawo ba Misiri nze nina omwana yangamba mukama yamugula milioni 2 eze Uganda era asiba kimujjukiza nakusasula milioni 2 now gwe usimanya abuwalidiza nayo ndagala nkubuuze buzibu kyo obeera mu muntu wagamba nti saagala kola oba nkoye ndagala kudda waka ne mumulemera babakomyawo ku office ne bagaana abaana ne bagaana okwera nga batwala mu biyumba ebirala kubeera nga bakola ne basaba abateeka reason mwatambulira bwerere sente ez'abatwala babagulanga baddu temulina kudda waka mulina kugenda mukolo obuddu kati nalale embuzi evaayo simanyi ebuzaabuza abantu kati oyo era nyana mutika muze tiketi toyina tiketi gyogenda kubawa ogenda kukubira bali banno bwe mukola obuddu obagambe nti mwategedde nti yanze eno gyawunye omwana oyo mumuddire mumuteeke ku nnyonyi mumukomyewo e Uganda nze nja kubanga mbawaamu omwana omulala oba njaba waamu abantu bwe mukola obuzaabuza ensi toddamu kubuzaabuza abantu gwe kisajja toddamu kusiwaza abantu gwe simanyi kyabudumazi simanya budu walidi mbisi toddamu buzaabuza abantu you get do you know what those people go through do you know Ona mwanyoko temuddamu buzaabuza abantu aba abaana bayita mu buzibu aba abaana abalamuza bawulira ajja Omwarabu ajja n'agamba esimusiimye leeta oli nkuwe sente mmeka kankuwa 2 nakankuwe 15 katikali leeta mwoli leeta ono babalamuza bawulira banyina faawo awo ku by'ofiisi awo Bamisiri bali ku office eyo abanyina fe batukira Bamisiri aba Egypt bebabeera bokana kasaba kutuso kujja mu kire kiyumba bakomyawo wano balina kutera mu kirala so sikudda waka obaganti ngenjala kudda wakati bakuzza waka gwe walidi wenkubuliza buzibu kiwemba nkoyo kubakolera nga njagala kudda waka lwaki temutabaana babannamwe ne badde waka ng'olwa agambe saagala kukola buddu njagala kudda waka lwaki mulekerawo twalira abaana abandi ku bwerere nga mubabuzaabuza I told you this baana mmwe Neba uzo mujala Kalufini Kayanja ajjawo license etwala abanyeraze mu buddu alina gwakola omene mu government oyo kirine kata yajijjawa era famira na kintu mbeeraza nnyo okubeera abagezi babalage eyo accident yalimu na kintu yekka yo accident ekreiminga nsiko ya na kintu pauza tukimanyi sono record Omwarabu etteeka laberi dimukuuma teringa lye Uganda nti Uganda bano ba fake investors bamwe asobola okukuba n'ogera n'oloopa ate ne basiba mu gwaloopi victim ne bakusiba Abawarabu abo etteeka yali bakuuma asobola okutta n'alimba avudde ku kalina n'agwa asobola okukola ekintu kyonna n'alimba mbu yabadde accident era yonna eriwo zibiri bogus babalimba baba fumbera nabe basisa nnyo kwera nga mwabi kuddo obwongo wamwe ne mugoya extra mile ne mutegera obulimbo buli mbasajja ba company abatwala abaana bamwe ekyo kyabudu wali limaze ekyo singa mbadde Uganda mbadde nja kino nyawo company yamwe yasimanyi prostitute mbadde nja kukuba empi mwali ebinnyo kyonna kiri ku TV kiyogera kibalata kakati oyo omwana oyo mwanyoko stop slavery mulekerawo twala banyina